Nkwaniriza eyakumide ku KITEBE webale kubanga otuwadde akaddeko ne wekanya KITEBE okuva kumacha mpaka ekawungezi okuva ku Monday mpaka ku Monday nobanga olaba KITEBE fe tubeerawo kubanga tukutuusaako enteekateeka zonna eziri ku mulembe programu zaffe ezaddaawa programu yaffe ng'eno ey'ebyamawulire programu zaffe zonna ez'abato n'endala zonna teweerabira nti olwaleero olunaku lwa Sunday eno programu eyitibwa Ebifa ku KITEBE Musa Samula nze mbeerawo kubanga njikutuusaako kati bwenvaawo ssaawa 12 mpaka ssaawa 1 ey'akawungezi ate ne tuzaawo programu era abaana abawala n'abakyala mutuule mukamukyala omusiraamu mwana wattu oyiga eddiini yo abakyala temutera nnyo kugenda mu mizikiti wabula wano ku KITEBE muli covered anti abakyala tubaleeta ne babanga babasomesa eddiini yammwe ey'obusiraamu kakati nze nno olunaku bwe luti essaawa bwe ziti mba n'amawulire genkuleetedde ng'ago gaffe ga busiraamu gakwatagana ku ddiini yaffe ey'obusiraamu gakwatagana ku nsonga zaffe ez'obusiraamu okuviira ddala ku muzikiti ku Twale ku district region mpaka ku headquarters wano e Kampala mukadde KITEBE wesinziira okubanga ekuweereza ngenda kubanga ntambula naawe olugendo lwa ssaawa nnamba nga nkuwa ago gwe gy'otabadde nga agamu ku ge nkuleetedde kwe kuba nti kwabadde kusagambiza ku kasozi e Kampala mukadde abantu balidde omuceere balidde piraawo anti bawangudde omusango kale ngaawo sinaba kutuusa ku musango ate twabadde ne press conference mufti wa Uganda His Eminence Sheikh Shaban Ramadan Mubajje yavuddeyo n'ayogerako eri abasiraamu nga amaze okubanga ate awangula wamu ne Uganda Muslim District omusango ogwawaabirwa abantu ab'enjawulo okwali Haji Hassan Basajjabalaba nkwali omukyala Sulaina okwali omwami mulala amanyikiddwako nga Umaru bagenda ne bawaabira Uganda Muslim District agonno ge gamu kugenkuleetedde ng'ate nga kyabadde kijjubi ku lunaku olwokutaano wali ejjinja Mvule Crescent ng'abakulu ejjinja bagibakwasa mu butongole ettaka lya busiraamu erimu kwago agaali gaatwalibwa mu jjinja abatamanya ngamba kale mufti yabaddeyo mu mukolo ogwamenya ebitooke n'abanga ate ekyapa kino bakimukwasizza okuva mu gavumenti kale wobanga weekuumidde ku KITEBE ebyo byotasobola kusubwa era nga byenkuleetedde mu programu Ebifa ku KITEBE tovaawo ngenda kubanga nkomawo ate tutandikiraawo kale ng'okyekumidde ku KITEBE ate njagala okusooka okukutegeeza nti tubeera ne programu zaffe wano ezaddaawa programu ezo mwana wattu tubeera ne bamaseeka ab'enjawulo abajja wano ne batusomesa mutera okuziraba naddala ekawungeezi awo nga mumaze okulaba akazannya akabanyumira tubeerawo ne sheekh abasomesa awo tubeera ne sheekh wali ku makya mujjukirawo nga mwakazuukuka ssaawa wemu tubeerawo ne okusomesebwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ku ssaawa 4 awo ez'okumakya still ne tubongera seeka kale mwana wattu baseeka bo emisomo tugitera ku ddala bulungi misomo no si gya baseeka misomo gyaffe abantu ffe tubeera tubaleese basomese ffe ebyo ebikwata ku ddiini yaffe ey'obusiraamu naye nga bw'omanyi baseeka baffe oba emisomo gya ddaawa tegisobola kubeerawo ng'ate mmwe temuliiwo olw'ensonga nti muyina contribution ezammwe zemukola esooka kwe kuba nti nno muteekayo obwongo bwammwe amatu n'amaaso ne mutuula ne mulaba kale abalala ate ne mubanga mukwatako mu nsawo ne mubanga muwaayo eri ddaawa yaffe eno etambula tubebaza nnyo ababeerako ku KITEBE ne muwaayo obuyambi eri programu zaffe ezaddaawa era nga tulina akantu awo ke tutera okuteekawo aka green kalimu obugambo mutera okukalaba wansi awo kabeerako ku screen yo ng'olaba TV nga kaliko MTN Momo ebeerako ennamba eyo abantu abasinga nno kwe bayita ne babanga ate batuwa obuyambi era nga wiiki eno
njagala okwebaza abo abavuddeyo ne babanga batuwo basindika ku mukutu gwaffe guno mubeerayo ne muteekako nga ffeno kaloopa tulu nga tubafuna era twabadde tuli awo nga Nacha Peruth nga atusindikidde ettu ku mukutu ogwo ne tubeera ne Shafiki Lubowa, Nalubega Mariam, Night Nakaiza, Abdul Timbigambira, Aisha Birungi, mwebale nnyo n'abalabe sobodde kumenya awo benasobodde okubanga nootingako naye mwebale nnyo tujja kubangawoko tubeebazengako mwana wattu anti etasiima ebula agiwa omuganda bw'agamba. Otherwise wiiki yo ekutambulidde etya eyo gy'osiibye nze nkuleetedde mawulire agaffe ag'omu busiraamu era nga ye story emu ku gye nsoose nayo okubanga nkutuusaako olwaleero ye story ya His Eminence Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje yakulembeddemu omukolo ogwamenya ebitooke ng'ali wamu n'abakulembeze b'obusiraamu wali e Jinja. Omukolo guno ogw'okwebaza Katonda olw'okununula eka 4 ez'ettaka ewayitibwa Mvule Crescent mu kibuga Jinja. Abamanyi ekibuga Jinja awo bwe bayita Mvule Crescent we wali eka zino 4 Mufti wa Uganda ne abasiraamu bonna zibabadde bajaguliza okubanga baziwangudde. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze b'obusiraamu mu Jinja ne mu ggwanga lyonna ate ng'era bakulembeddwamu Sheikh Ismail Ali Basoga ono ye district kadhi owa Jinja yakulembeddemu enteekateeka eno yonna ey'okubanga bakwasa Mufti Mubajje ekyapa kino ekyawanguddwa abasiraamu. Ettaka lino eryanunuddwa lyenkugambye wali eriri ku Mvule Crescent. Ettaka lino eryanunuddwa liwezaako eka 4 nga bwe nkugambye. Kuliko essomero ku ttaka lino, kuliko eddwaliro, kuliko omuzikiti. Omuzikiti guno gwazimbibwawo oba omusingi gwagwo gwasimbibwa 1973 1973 ebiseera ebyo twayinanga omukulembeze wa Uganda Field Marshal Idi Amin Dada yali akulembera eggwanga lino erya Uganda. Kati omusingi ogwo omusajja omuwarabu eyali kabaka we Saudi Arabia yali ayitibwa King Faizo yali akyaddeko wano mu ggwanga erya Uganda. Abaaliwo mujjukira King Faizo yayitako wali ku River Nile n'afuna wuzu n'asaalirawo laaka. Abamu batugamba nti ne mu Mabira Forest bapaakinga n'asaaliramu kolaaka 2. Ebyo nno bitunyumirizibwa abo abaaliwo, otherwise abamu kuffe tetwaliwo. Kale wano mu 1973 King Faizo asimba ettaffaali ery'omuzikiti guno ng'ali wamu ne omukulembeze wa Uganda Idi Amin Dada. Bino byonna bisangibwa mu kifo kino ekya Mvule Crescent. Kaakati kuliko n'ebizimbe ebirala ebadde bisulwamu n'ebintu eby'enjawulo. Kale ng'ettaka eryo libadde lyawambibwa abatamanya ŋŋamba. Ebyo byonna byaddiziddwa obusiraamu bwa Uganda. Omukolo guno gwennyini gwetabiddwako abakulembeze okuva mu gavumenti eya wakati okwabadde omukyala Katikkiro w'okusatu oba third prime minister Right Honorable Lukia Isanga Nakadama. Ono ye yazze n'ekyapa n'akikwasa Mufti wa Uganda misanattuku nga ensi yonna eraba. Abakulembeze mu kibuga Jinja nga Honorable Timothy Batuwa oyo no MP yabaddewo, omukyala Manjeri MP gwe amanyiddwa nga omutembeeyi, ab'Ejjinja bamumanyi nga omutembeeyi, meya wa Jinja ba RDC bonna babaddewo, ba regional kadhi okuva ku side y'obusiraamu bonna okusinga bawerekedde omukulu His Eminence ne babeerayo, okusingira ddala regional kadhi owa Busoga Dr. Bowa bonna babaddewo. Omukolo gwabadde gw'amaanyi nnyo era byogezaako okulaba mu background byogezaako okulaba ku mpewo ebimu ku byabadde ejjinja. Kale Mufti webadde nga atuuka ku mukolo guno ssaawa ezawereddeko ddala nga 6 n'ekitundu yasoose kubanga ate alambuzibwa ekifo kino n'atwalibwa n'aggulawo woofiisi z'ekifo ekyo nga bwogezaako okukiraba ku screen yaffe. Ekifo ekyo ye woofiisi ezazimbiddwa abakulu bano ku kifo kino ku eka zino 4 ezanunuddwa. Ezo woofiisi za busiraamu eza Jinja District. Batugambye nti ebbanga lyonna Jinja District ey'obusiraamu ebadde nga teyina woofiisi, era zino woofiisi zigenda kubanga zikolebwamu emirimu gy'obusiraamu egy'enjawulo. Kale
ebyo byabadde ejjinja. Oluvannyuma ate mufti yagenze mu kusaala esswala y'ejjuma eyasaaliddwa mu kifo kino kyennyini. Olw'amazaawo ate n'abanga mufti yeeyongeddeyo n'emirimu egy'enjawulo egyakoleddwa ku kifo kino. Aboogezi ab'enjawulo baavuddeyo nga bawera mu maaso ga mufti nga bagamba nti mufti yenna anaazannyira ku bintu by'obusiraamu ajja kuba akolwako nga amateeka bwe galagira. Bano nno bayongerezaako n'okuba nga basonda ettaffaali ery'okubanga omuzikiti guno gwe nkugambye nti nno omusingi gwagwo gwasimibwa King Faizo eyava e Saudi Arabia ne President Idi Amin Dada mu mwaka gwa 1973. Bano bagambye omuzikiti guno tulina okuba nga tuguzimba guve awo we guli tugongereyo. Basonze ssente okwabadde ba MP abakulembeze b'ejjinja mwebale nnyo mwebalire ddala olwa solidarity eyo gye mwalaze. Kale mutulaze nti nno ddala mu kulonda okwa 2021 n'abasiraamu indeed balonda era ye engeri yokka gye musobola okuba nga muddiza abasiraamu n'okukuuma ebintu byabwe ebyo ebyali byabulawo. Kale njagala okuba nga nkuwakubamu baspiika oba aboogezi ababaddewo nga boogera nga bawera eri mufti n'okuba nga ate basonda nga bakwata mu nsawo zaabwe okuba nga bazimba omuzikiti guno. Tovaawo gira kwa basatu kwa executive njengola nayo emirimu bona basiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buna ne speak of abongera ekintu kanye kinkubye wala. Allah nsasira Allah yanda. Baba nditi okweteva mu maiso gaye kanye nkirowozeemu. Because obusiraamu babere victim mukubanagako ebintu byaibwe. Natuuka mu ofiisi nga bali kwenda okunaga eitaka we baziika abasiraamu. Ayize nga kasolo nakoba nti ebyabasiraamu byo byabasiraamu. Era abanamateeka mutuyamba abakoleyo mu mateeka amangi eyo banamuleke kukozesa bintu ebitaaliwo ku bintu ebyabantu ebyaliwo okubeera neira. Akatale ak'abasiraamu ku Lubasi kona kalimu nyonyonyo. Ayi baba wange yaida kadhi yakoba ati mwana wange nakanti muzeeyi ezira kyenja kutugema kunsabira busabire emyaka gyenyo mbala 20 nga ndi meeya ebyabasiraamu. Baba nkwebaza olw'abantu b'okulembera. Ntwala omukisa okweyanza obusiraamu olw'emirimu emirungi gye mukoleire ensi yaife Uganda. Muzimbye amasomero, muzimbye amalwaliro, wala ne universities ed'endawulo. Twenda okutwala omukisa okubasiima nti mulina ettaffaali inene ino lyemutwaire lyemukoze okuba nga mutaku nsi yaife Uganda. Era twenda okubasiima si ekyo kyokka, aye ntwala omukisa okubasiima olw'okuba nti mugezi mufubye ino nga ekisoboka okutendeka abaana baife abawala empisa. Webale butatulekerera busokka n'ogibaamu noida n'otukyalira n'otwizaamu amaani. Maliriza baba nga nsiima abagemye omulimu gwewabagemya ogw'okutulabirira. Bakaire baife abakulu b'emizikiti egy'endawulo batulabirire bulungi, batusomeisa bulungi, batugunjuire nti eidinda weewaawo tulina poliisi, tulina amagye, aye engeri yetugemaganyaamu ensonga mu idinda eyawukana n'ebitundu ebindi. Bwe bakukoba nti ono drone nemugemye aye mugemeere idinda, tafaanana drone gwegemye aye ngemugemeere mu kitundu ekindi ekyawa eky'e Kampala. Gwe bagemeere e Kampala n'agwire ku accident endawulo ki ntono. Wamubonako ebinuubule, wamubonako ebikulubuzo eby'embooko, enkumwazira. Weebuuza mbawe abatuuse ebizibu bino ku baana babanaibwe bwene bwe bandikiriza ndikiriza ye bajja baba mu nkundi baba oba mu makanisa oba mu bifo kye byendikiriza daibwe bwene omulimu ogulikolebweyo ye bali ki ekiri ku bulamu kyene edinda kye tulikola
kale ebyo byebimu ku byabaddewo nga awo bemu ku boogezi boolabye ababaddewo nga bagezaako okuwera mu maaso g'omukulu n'okuba nga ate basuubiza nti bajja kwongera okukwatako mu ebyo bye balina okuba nga bayimirizaawo omuzikiti guno. Kati nga tukyali ku nsonga eyo yemu yennyini ey'ejjinja ate ye ssentebe wa Uganda Muslim Supreme Council omukulu Dr. Muhammad Kisambira Lubega. Ono nno nga naye nzaalwa z'ejjinja era nga yava mu Luka District okujja okubeera ssentebe wa Uganda Muslim Supreme Council gwe tuyita chairman, honorable chairman wa Uganda Muslim Supreme Council. Ono nno asekeredde abali mu muzannyo n'ategeeza nti ekisanja kino ekya 2022-2027 kyo si kyakubanga ate bakizannyiramu kyakwekulakulanya, n'asaba bahafizu ya Salona ne ba Hafiz Buruda nti we baba tebalina byakwogerako basirike bafune ebyokola nga hadisi ya nabbi emu gye yakootinze bwegamba nti obanga toyina byakwogera sirika, n'abasaba basirike bo balabe bulabi emirimu gy'obusiraamu nga gigenda mu maaso. Kankwe ku ssentebe owa Uganda Muslim Supreme Council guno nno gwe gumu ku mikolo bukyanga alondebwa gwe yasoose okuyimiriramu omukolo omunene n'ayogerako eri abatuuze. Yayogeredde mu batuuze beewaabwe ebusoga eri gy'aviira ddala. Omulembe guno 2022-2027 twenda kuleera busiraamu era bali kubakeerawo mubakobe nti bekeere tekulaakulanya bantu. Insha Allah aranso tuwebalo ni bino era challenge district edindi region ez'edindi edini balo ni bino tubikozesa ki tubireeta tutya tuyamba tutya abantu tuyamba tutya obusiraamu. Tino nayo abantu nga bakimba tebalidda kuwansi kyali nogeire maina kuba wagende hafidhu ya Salona hafidhu ya Salona, hafidhu Burda, hafidhu Maulidi aina libula Sheikh Shafiru songolo lala na ini muri chikonganize nganja kwa tulaba nafusi yakacho tayogera yakola omunwata wa Sheikh Shafiru yaliwa namboza nti yamale yampa hadithi nti olunakulala Sayyidina Umar radhiallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaini sahaba nze gwenta timudukira lina oidi tigemayo ino anadalanga baseka batyamya aho batyo ayengedde nomulande nebba imamu embeni era kutubanjiwa abaliyo ngansoma sabisima mwajiwulira abaliyo ngansoma ayatul Qur'an mudona mwajiwulira. Rasul sallallahu alaihi wasallam akoba sahabono tinkobera abanafusa nabo bantu tulinawo nti bankobere nigundi aye bwe kukobeire otageza nga kukukoba osirikanga nakyo kuki mutima ko ana kudatoka Rasul Allah yamutwala sahabon abani Sayyidina Umar radhiallahu anhu amwairaku amboza imurodi abanafusa nabati batanze mbaidi libani ati bembaidi ai Allah yatobera okola ki Rasul yanka atoyogeranga Umar magazige radhiallahu anhu yayenda amana yabuza kale waya kulobera zena ndi mwabo ali akati be sallallahu alaihi wasallam yako atokolanga ki teyogeranga sawa abantu abo Allah abageme ku mitima gyaibwe bayire omulembe ombajja abina musanvu inshallah gwakola tikerere
tulina amaani, tulina obusobozi, tulina okwenda, tulina emikwano, tulina obwongo obuseetula obusiraamu buno inshallah. Bw'oba okaali eyo ngaokaali kutalina ku train yaife niina train esimbula. Kati ate ye omukyala Right Honorable Third Prime Minister wa Uganda Honorable Lukia Isanga Nakadama ono nongera mubaka wa Parliament okuva eri mu district y'Emayuge. Honorable Nakadama naye bwatyo yabaddewo nnyo ku mukolo guno era nga ye yakwasizza ekyapa kino His Eminence Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje. Yeebazizza gavumenti era n'asaba nti ebikyaliyo ebyo nga bya busiraamu basaba nabyo gavumenti ebikwate ebenga ebiddiza obukulembeze bw'obusiraamu ku Uganda Muslim Supreme Council emirimu nno mwana wattu gikwajje. N'asaba nti ettaka lino erya Mvule Crescent plot 11 to plot 19 n'asaba abasiraamu babenga tebalizannyisa tebalizannyirako wadde okulikwatako nti balitunda wabula bakolereko ebyo ebikulaakulanya obusiraamu bwa Uganda ne Jinja okutwaliza awamu. Kwongera kwebaza abasiraamu mwena ndidi aba Uganda mwebale okubanga mubaire basaale mu nsonga eno okubanga tusobola okugituukaku twabanga tufunye ebyaife tulina byosaawa dino obwera bali kunkuuma nze gwe mubona bankuumye butiribiri noza mubona kendidire nikadengeri nga bali kunkuuma butiribiri tikulwanga iba yabita mumbali yabanga alina engeri yantoola ku kyantoolaku najo okutuuka wano nga ndiko banti maniya ni ndowooza mulikuona Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamdu. Ekyapa ndi nakyo ndi kujasigemya Mufti wa Uganda. Takbir! 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 Minister ikiriza tukange muku. Takbir! Tuongere wala. Takbir! Bama jamba iso. Ndi kujja kukimugemya olunaku olwaleero ng'era ndi kusaba nti ng'ekyapa kino kimaze okugemesebwa Mufti waife owa Uganda. Ndi kusaba abasiraamu mwena mwongere okumwenda, twongere okwenda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, Engalo! twongere okwenda gavumenti ye. Omuntu bw'abanga ali wano olwaleero n'atandika okuba ng'olese politics oli kuleeta kino oli kuleeta kire nkuba ntimisaawa olwaleero tuyire wano kusanuka era ndikusaba ntukole ki tusanuke. Nenda kusaba nti olwaleero nga tumaze okufuna nga era tuli kujja okufuna ekyapa kyaife ndi kusaba nti n'ebintu byaife bikaaliyo bye tukasaba bye tukanoonya tusaba nti Katonda tuteremu obwangu byonna tubifune kuba muwulire bano abantu nga bali kubyogera. Sebo Your Eminence ndikoba nti otawa mu maanyi kyamaanyi akobye ati mu mulembe guno omubajje twetaaga ebyo byonna byonna tubikole ki tubifune. Bwe tubanga tumaze okufuna eitaka lino eriri from plot 11 to plot 19, is it 19? Plot 19 ndibasaba nti ife nga abasiraamu tulina obusobozi obusobola okutaako ebintu ebyetaagisibwa. Tulina obusobozi obuli nti abantu abenda okuyamba obusiraamu baliyo bangi. Bwe babanga baviireyo ne batuyamba nife nga tuviireyo ne tugemera balala kwa buli muntu saawa dino aligana ali kwenda okufuna empeera ewamu. Leero n'olunaku saawa dino buli muntu atoleyo nagwa mu buto twenda nga nowa mase Takbir! Takbir! ndi kubasaba nti ebintu byaife tutabitunda. Eitaka lino lye muli kubona lye tufunye balyettaka lera ka mwana ono gold. Bwe tubanga tufunye gold ndisaba abasiraamu
eitaka lyaffe talitunda tuliteekwa musigiti omulungi eno tuliteekwa ebyenkulankulana development dona nde twenda tuteeku tutandika okufuna mu sente mbegano tunabanga kabiri tukalira bwavu bwe mbayire nga nakatuuka wano meeya abaire ali kwogera yakoba ati beene sente mwidinda n'abasiraamu mbegano lwaki mwenda okusigala nga tirimu beene sente bwe tubanga nife beene sente mwidinda twetaaga kino ekifo kimaseemasi. Kale era omukyala y'omu Rukia Isanga Nakadama, Right Honorable the third Prime Minister, ono nno yakutte muttu n'awaayo naye emiliyoni za Uganda 5 okubanga bazimba era baddaabiriza omuzikiti guno foundation yago eyazimbibwa Idi Amin Dada wamu ne kabaka we Saudi Arabia King Faisal. Obukadde buno obutaano yabuwaddeyo bw'atyo n'abanga ate akwata n'ekyapa kyennyini ekyamuweereddwa okuva Ministry ya Lands n'akireeta n'akikwasa His Eminence Mufti wa Uganda. Nga bw'olabaawo mu vidiyo eyo His Eminence ekyapa ekyo ng'akikwasibwa n'abanga ate akiraga eri bannamawulire n'abantu bonna abaabaddewo. Ekyapa kino kya ekanya era oluvannyuma lw'okubanga yakiraze abantu yakikutte ate n'abanga akikwasa omukulu owa district eno district kadhi Sheikh Basoga Ismail n'akimukwasa abenga ate akitwala mu safe custody. Ekyapa kino teyazze nakyo e Kampala mukadde yakikwasizza abakulembeze b'ejjinja era bannajjinja njagala okubategeeza nti ekyapa kyammwe ekya Mvule Crescent eyali yatwalibwa edda ekyakomezeddwawo era nga mu kukomezebwawo Hajati Rukia Isanga Nakadama Honorable yakikutte n'akikwasa His Eminence Mufti wa Uganda. Ne Mufti wa Uganda naye n'akikwata n'akikwasa custodian wammwe owa Jinja Muslim District nga ye district kadhi owa district yammwe Sheikh Basoga Ismail. 6820 hectares ekyo n'obugazi obw'ettaka lyaife mu Idinda municipality mu district ey'Idinda. Era nga bajeeta plot 11 to plot 19 Mvule Crescent ati Mvule Crescent. Takbir! Allahu Akbar! Sebo yo emi. Tondera takbiri bana! La ilaha illallah Allahu Akbar! Allahu Akbar walillahi alhamdu! Takbir! 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 Baranga ekyapa kituse makono ga His Eminence the Mufti of Uganda Sheikh Shabani Ramadhani Muwaje. Allahu Akbar! So mama Minister eriya baba bisama hulirenga bakoba bwekyapa kino kya NASA aye nga gavumenti yene bwekituweire mama webale era tuso okusima kwaife owa president w'eiwanga. Era nenda kutwala mukisa guno okubakoba nenda kutwala mukisa guno okobera mwena ntimbaire nga n'olwaleero kulwa gavumenti yaife ya Uganda kulwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni omusiraamu nga tuwaye ettaka lino ery'obusiraamu abasiraamu olikolere kwenkulaakulana abaana bagaigagale tunatuna tugaigagale n'ensi yona yona ekole ki egaigawale banaana Mufti wa Uganda agemeisa districts wa Idinda ekyapa kya wano. Takbir! Takbir! Sawakazi walika ekyapa waigulu abasiraamu bakibone Sheikh Ismail Basoga walika ekyapa bakibone. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kale ku nsonga eyo yennyini Mufti wa Uganda yeebazizza abasoga olw'okufuna ssentebe chairman wa Uganda Muslim Council Dr. Muhammad Kisambira Lubega. Ono nga wenkugambye nti nzaalwa z'ebusoga
Busoga region ye yabanga ewangula ekifo kino ekyali kyesimbiddwako abantu bana. Twalinamu aba Central, twalinamu abeeri mu West, twalinamu bane North. Kale era nga ekya deputy kyatwalibwa aba West Nile. Kaakati nno bano ab'e Busoga bo ne babanga bavaayo mu kikapu kyabwe nga beetwalidde ekya Ssentebe. Mufti Mubajje yabayozayozezza mu nsonga era yeemu wano wennyini Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje yayogedde ku byafaayo by'ekifo kino n'atubuulira ebyafaayo nga we bitambula mu kifo kino abantu bibadde tebamanyi. N'atugamba nti yasomerako mu kifo kino kyennyini ng'akyali kijaana, akyali muto, era ng'essomero lya Bugembe lyali wano nga terinaba kugenda eri. Abasinga kati we balimanyidde essomero eyo institute eyo esomesa basseeka, etikkira n'okutikkira basseeka wano mu Uganda. Mufti atugambye yasookera kusomera wano nga tannaba nga Bugembe tennaba nga kudda eri. Kankwe ku Mufti wa Uganda His Eminence Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje ng'atubuulira ku byafaayo by'ekifo kino n'eyali agala omubbaka akagaali. Ne mubeera nga temwalonda ssente, temwalonda byannyanja, wabula mwalonda amalobo agagenda okugira ki okubanoonyeza ssente. Right Honorable Prime Minister, Third Deputy Premier ne protocol yonna tubeebazizza okufuula omukolo guno kiki gubadde. Njogeddeko naye ku makya n'oŋŋamba nga bw'ogenda mu meeting naye n'ogamba nti abantu bange Jinja banjagala nnyo mbeereyo era mbadde mbagumizza nti insha Allah tujja kubeera naye. Weebale kutuukiriza, weebale kubeera mwana mugonvu, bannange mukubireko takibira y'amaanyi. Mumaleyo n'eyo yonna. Okuva ku muzigiti okuyita mu matwale okuyita mu district region Kampala kwagenda kukomekkereza nga ku ntikko kuliko Professor Dr. Muhammad Lubega nga yali waggulu nga bwolaba wemmeeyo akantu akasembeyo waggulu nga ke ye professor. N'olwekyo Abasoga mwekubireko takibira nti entebe eyo yajja wano. Takbir. Allahu Akbar. Zonna ezo takbira za council waliwo agamba nti wali za supreme, zonna za supreme council. Omanyi mu nsi muno oli bw'agamba n'agamba nti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ogamba toyoke oluyimba lugjeeko naye nga ate ekigambo kyekimu. Si mu kyekyo tikakati we bayimbira baki bafu naye nga ate la ilaha illallah yo shahada. N'olwekyo njagala tukkirize nti byonna bye muwulira kati biva mu kulonda okwo okulabika nti kwalina ebisaanyizo era abatalina bisaanyizo be mulaba bafuguma, be mulaba batambula, be baleekaana naye tebajja kuwangula insha Allahu taala. Kubanga omuntu oyinza kufulumya n'ogamba nti owaabidde Mufti wa Uganda, owaabidde Uganda Muslim Supreme Council, n'omulamuzi n'agamba nti fulumiza order Mufti Mubajje n'abakozi be bonna n'aba agents be bonna ne Supreme Council teddayo kukola mikolo, teddayo kubeera ku function, teddayo kukola mulimu gwonna, teddayo kusaala. Oyo abeera mulamuzi wa kikaaki era oyo aba ategeeza ki ddala ali mu senseze za bulijjo. Right Honorable Prime Minister, kyekizibu kyetugira ki Deputy Premier nti abamu ku balamuzi baffe ate bo baprefaringa ssente n'akola ekintu ekitajja na magezi kyova olaba nti bajja kubonaabona nnyo. Tojja kulwanyisa Mungu kuba bw'ogamba nti owaabidde Supreme Council ogamba olinga awaabidde obusiraamu bwonna, nannyini busiraamu ajja kubulwanirira. Kyova olaba nti bagwa ebiggo bwe basituka bwe baddamu naye tebagamba nti bannange yeka tuule wansi ebiggo tubikooye
naye tubasabire Mungu abalungamye. Okulonda kuno kwalimu ebisaanyizo byebitabula abantu, qualifications. Supreme Council Constitution ey'omulundi guno eriko buli kifo kisaanyizo. Omukulu ono twamuwa interview, abamu abaaliyo mu General Assembly anakubanga yakwata mu mutwe nga asobola okukwata mu mutwe sura 20 ez'omu Quran mu Luwarabu, era nze na conductinga interviews ezo. Abaaliyo mu General Assembly noza mwakiraba tebyaliyo. Anakubeera nga alina bachelor's degree, abamu baleeta ku photocopy netugaa nti original zirwa nga zibuzi. Kooti si eyinza okubeera nti ekuwa certificate oba degree. Genda ku university osome. Member wa General Assembly anakubeera nga alina A level, district leader anakubeera nga alina thanawi mukitegeera ye A level nayo ey'eddiini, okujjako bazeeyi baffe abasomera ku bifugi abagenda nga bagira ki nga bagwamu, tujja kubakwatirwa, tujja kubanyigira ku liiso bamalirize ebisanja byabwe mpola mpola mu ngeri yaffe inshallah. Naye gwe omuvubuka nga tokirina, genda, it is not too late, ogenda ofuna ebisanjizo ebyo. Bwe tunakuyimiriza, bwe tunayita General Assembly gye tugenda okuyita nga tolina A level, totawaana kujja wadde nga bakulonda. Byebizibu ebyo tugenda okwolekera, mujja kubiwulira. Tojja kulembera busiraamu nga ddala omala gava eyo gy'ovudde, oba mu bizinesi omu bya bufuzi omaze okugwaka kalulu ka LC3 kakati kangenda efuga abasiraamu, tekijja kusoboka. Kale ensonga yange, essanyu lyange erisooka lyeryo erya profesa nti twafuna obukulembeze obusobola okupulaninga so si obugezaako okubeera nti buli manipulatinga busiraamu. Namba 2, njagala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'okubayozaayoza mmwe abasiraamu mwenna aba Uganda ne Busoga in particular olw'okutuuka ku buwanguzi oba okufuna ekyapa kino kya Mvule Crescent. Allahu akbar. Takbir! Takbir! Omwaka ogw'75 1975 nali maliriza ekibiina kyange kya kusatu P3 mu ddiini ebugerere mu kifo bakiyita Champisi. Twali noono yali muyizi wange, nasoma nentuuka mu kyokusatu nentandika okusomesa. Ono n'abeera nga obukuki ndowooza mulabe ebyaffe ebyeddiini. Nze nali nsomako ku kifugi, ono n'abeera muyizi wange, naye nga nasoma kyakusatu nenfuuka student teacher. Nenzija wano ebugembe 75. Bwe ntuuka wano mu 75 nali ngenda kusoma P6 eyaffe ey'eddiini. Nali maze yo ebyoluzungu nali maze primary 7 nali gisi. Ne bampa interview ne bagamba ndigenda oyigire kale mu P6 gy'ogenda okusoma. Nva mu P3 ngenda muki mu P6 Sadisa Ibtidai. Kati bwe ntuuka mu Sadisa Ibtidai ey'eddiini, ewiiki eyo yennyini omusomesa bulwagira nga nze nziramu within 1 week nantwala mu kibiina ekya Thania Idadi senior 2 ey'eddiini. Sikumalako primary naye nambuusa ne bambuusa omwaka omulala nengenda mu Thania Idadi. Wayitawo myezi 2 nengenda akola omwaka ogugwagwako nga nkoze Thalitha Idadi senior 4 nenjiyita bakiyita Mutazi, era nali asooka excellent. Nenfuna ebbaluwa eyo omwaka ogwaddako 76 nensoma nengenda mu awal thanawi eyali badde senior 5 esooka. Nagenda okumaliriza ng'ate banyongedde banteese mu thani golofa eyo bagimenyawo eri eriwo nandeeta okubeera awaka nsomera mu Qur'ani nkolaki, naye wano yali kyajja asengukewo nga essomero baligyewo wano balitutte Bugembe.
nga wasigaddewo abaana basomerawo batonotono. Twatambulanga n'ebigero ogenda ebugembe ogenda okusoma nga tuva wano. Nze nali nsula mu boys quarters ya sheikh ng'ekanzu ya seeka nze manyi bweyinza okutukula, ate ebiseera ebimu twalinanga maama waffe nga naye yali wakyejo, maama waffe muka sheikh ng'ayinza okuzijja naye ku lusuubo bwa n'azikuba mu ttaka ziddemu ne tuzooza. Bingi muyinza okuyita kufuna emikisa. Sheikh oyo n'embeera naye n'ennyumba eyo ey'okubiri ekyaliwo, eno ey'okubiri yali asulamu ku basheekhe baffe abayindi. Sheikh Abdulsalam Kailani yafa, Abdul Hakim Khan naye yabeeramu, Abdallah Masudi, bonna baali wano. Ekifo kino nga nkimanyi bulungi nti kifo kya basiraamu, kifo kya basiraamu. Natambuzanga wano ebigero ogenda ebugembe okusoma n'enkomawo. Olweggulo n'engenda ewa muzeeyi Musa Haridi aliwa agenze. Oyo aze wano oyo omusomole wa Haridi. Nze nali nsomesa batoobe nga mwenfuna ekyokulya, mwenfuna riziki. Ngenda olweggulo nengenda nkuba ekyeyo nenkomawo nensulaawo nkya nengenda nsoma. N'olwekyo ndi omu ku bantu abasanyuse nti ekifo kino waliwo abantu abaali bakiyingiddemu. Kirinako obukakafu, kirinako obumanyi nti ekifo kyali ky'abasiraamu. Ba trustees baakirekera Sheikh Abdul Khalik Twariki omugenzi Allah amusaasire. Sheikh Abdul Khalik Twariki ng'ali bwayiise yajja n'abeera nga anafuye okulaba. Kati bwayiise yaliyo Sheikh Abdulrazak Matovu nga yali omukulu wa Bilal Islamic Institute. N'alaba nti ono takyalaba bamuzeeyo ebuyindi kuba tasobola musibe, amaaso gatandise okunafuwa. Omwaka ogwo Idi Amin bw'agoba abayindi baatuukira Sheikh Abdul Khalik Twariki ba trustees 1971 ne bamugamba nti 69 ne bamugamba nti kakati gwe jangu osobese wano mu kifo ky'okuddayo wa okuzayo e Pakistan. Ne bamuwa ekifo kino era we yatandikira n'asomeseza wano. Amini agenda okubagoba ng'ekifo baakiwadde Sheikh Abdul Khalik Twariki ba trustee bennyini. Kati abaana be beeyongerako obugenzi Sheikh Anas Kinyiri, ba Sheikh Zaidi wa Kinyankali ne basalawo ne bagamba nti jangu wano essomero liteeke wano kuba litandise okugaziwa lino essomero kino kifo kya busiraamu. Kyobulaba nti omugenzi Kinyiri naye bamuziika awo ku ssomero ayo Bugembe. Awo Islamic Institute netandika nefuna amaanyi. Nze wentandikira nga tuli mu bizimbe ebyaliwo eby'ettaka ebyasooka. N'olwekyo era nzijukira omwaka ogw'ekyanvu mbadde n'ebigambo bingi naye ngambye nti nze ndi omu ku basanyufu. Omwaka ogw'ekyanvu nga bajjako Idi Amin nali wano oziya, nali mu nnyumba eyo endala entono nga Sheikh Abdul Khalik bagenze, amagye ga Amin geetala gawamba buli kiramu. Sheikh Abdul Hakim Khan yalina epikipiki, omu ku basomesa baffe byatukuuje yali agenderako e Bugembe. Abajaasi nga banyaga buli kintu, motoka piki. Kati ne bajja n'emundu awo nga obwana tuli awo ne bagamba nti gwe leeta pikipiki, bali wano waliwo epikipiki. Bamulirwana baffe nga be batuloopa ti abayindi bali awo balina bintu bino. Sheikh Ahmad Suleiman mwe jangu wano ate bwe mba njogera ku bantu abasulanga mu boys quarter ya Sekretari ali awo. So ne Adamu Igulu kakati edisikazi wa Bugiri. So bwe bajja ono obiwa bwe twali tusulaawo mu boys quarter yani ya Sheikh Abdul Khalik Twariki. Era bw'oba oyagala okumanya bya wano era mubuuzi ajja kubikubuulira history. Batole kusalamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Suleiman Mwai
asomesa ku Islamic University Mbale. Kakati olina agamba nti nembagamba nekumbuzi guno mutumu gw'emundu tuwe piki nenga ati yino eri wano nagenda nagamba nti kale girekaawo kakati tokikwatako. Kale mu buufu obwo bwennyini ng'okyekomidde ku KITEBE njagala okukakasa nti oluva wano ate programu eddako ye programu y'omukyala omusiraamu. Kale abaana abawala n'abakyala mubenga mutuula tuyingira kisiibo era nga emiramwa kaakati gyonna egijja gitambula gikubiriza nnyo abantu okubanga bajjukira omwezi gwa Ramadan omutukuvu. Kakati era mu buufu bwe bubu obo bwennyini mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje yayogeddeko eri bannamawulire mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olwabadde e Kampala mukadde. Mufti yayogeddeko eri bannamawulire nga oluvannyuma lwa Uganda Muslim Council okuwangula omusango ogwawaabwa abakulu ab'enjawulo okwali Haji Hassan Basajjabalaba, omukulu Umaru Sewante ne bannaabwe abalala be baali nabo. Njagala okuwa mufti nga abuulira abakulu ba gavumenti nti mu kitongole ekiramuzi mulimu abo abatambulira ku ntoli z'abalala, tosobola kuyimiriza mirimu gya busiraamu ng'omulamuzi omu we yali akikoze. Mufti kamukwe nga ayogera ku nsonga zino. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu kitabu ky'ekitukuvu Qur'ani nti iyansurukumullah, nti Allah ye bw'aba abataasizza fala ghaliba lakum, teri ajja kubawangula. Naga nti wa iyakhudhurukum, naye Allah bw'abanga akwabulidde faman dha alladhi yansurukum min ba'di, ani ajja okukutaasa oluvannyuma olwa Allah subhanahu wa ta'ala nga akwabulidde. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti ekintu ffenna ekyatuwanisa emitima, ekintu ffenna ekyanyiiza bannayuganda ng'abasiraamu, nti abantu abatono, abantu abatamanyi busiraamu, abantu abalabika nti ekitiibwa ky'obusiraamu tekibakiraba n'eddala ly'obusiraamu, bagenda mu kooti ne bagenda bawaabira Uganda Muslim Council, ne bawaabira obukulembeze bw'obusiraamu. Ekyo nga kibaddewo oluvannyuma lw'okulonda okw'emirembe okwaggwa okwa Uganda Muslim Council. Abatono abataamatira ne basalawo bo bagende beyambisa abantu abatamanyi busiraamu bugamba ki bugaana ki, basalirewo obusiraamu. Ekyava mu kooti ezo ze mwawulira nga abantu abo abatamanyi busiraamu era betubuusabuusa nti balumirwa nnyo obusiraamu nga bagenzeeyo, yavaayo ekiragiro ekyaweebwa omulamuzi magistrate Emengo mu kooti y'Emengo ng'alagidde nti mufti wa Uganda ne Uganda Muslim Council bagiyimirizza emirimu gyonna, teddayo kukola kintu kyonna, teddayo kukola mukolo gwonna, nga mwe muli n'eswala, mwe muli okusiiba, mwe muli okutoola zaka, mwe muli omumura oba hijja, era ne mufti taddayo kukola kintu kyonna, nga naffe batuganya eswala n'abakozi baffe bonna, bakaazi baani Uganda yonna abasiraamu tebakola busiraamu bonna, okujjako nga kooti omusajja oyo atali musiraamu nga atudde mu ntebe eyamuweebwa nga moto y'eggwanga lino eriwo nti for God and my country, asazeewo ng'akozesebwa abantu ab'olubatu abatakikirira busiraamu. Mwena mubategedde abantu abo baboogedde, era bwe mmanziramu ndowooza amannya ago gampyako katono. Omusango guno gwawaabirwa Uganda Muslim Council era ne guwaabirwa ne His Eminence Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, naye ng'omuntu awawaabira ye Hassan Basajjabalaba, Sewante Umaru, Gule Isa,
n'ekigongo Sulaina ono mukazi omwava ekiragiro ekiyimiriza ebintu ebyo byonna nti abasiraamu tebakola ki ffenna kyatulesisiwaza netulaba nti obusiraamu bulabikanga kuliko abakigenderera naye abasiraamu baali banyiivu baali bagadde baveeyo bekalakase batuyimiriza bate ku busiraamu bwaffe nemanya nti ekintu kya muntu omu alabika naye yandibaamu ebigendererwa ebibye oba bamaze okumujjuza n'abeera ng'asalawo ekintu ekitasibwa mu nkola wakiri yali kirekedde mu kulembeze w'eggwanga oba omuntu ow'oku ntikko n'agamba nti obusiraamu mbuweze mbuyimiriza. N'olwekyo twebaza Mukama Katonda nti nga mu ggwanga muno mukyalimu abamu abasuubira okusuubira nti bakozesa ssente bagulirire abalamuzi baffe babakozesa ebikyamu ate mu nsi mwemu mulimu abantu abo abeesibye ku mazima abajja okugalaba. Naye singa ensi yonna eba erimu abantu abakkiririza mu kuba compromised nti baweebwamu ssente bakyuse amazima twali badde tuli bubi nnyo era singa kati tuli mu kizibu. Twebaza omulamuzi Justice Esther Nambayo bwe yatunudde mu musango guno n'alaba nti ddala ebintu ebyasalibwawo byali bikontana n'amateeka byali bikontana n'obutebenkevu byali bikontana n'empisa byali bikontana n'ebigendererwa ebiri mu moto yaffe for God and my country. N'abeera ng'omusango gwo agugoba ne orders azigoba. Tumusabira Mukama Katonda amuyambe n'ensi yaffe agiyambe era n'eggwanga lyaffe nalyo ayongere okuliyamba. Kale mukulikeyo mu mboozi eyo kakase banyumidde ebigambo bya mufti obiwulidde musajja mugumu nnyo naye nga kati ninnyawo ne Secretary General yasoose n'asooka n'atusomeramuko ku musango nga bwe gwatambudde kamukuweeko naye eddakiika ng'emu owulirize ng'atusomera omusango guno nga ate kooti bwe yagutapuse. Orders that were issued in MA number 006 of 2023 halting all the activities of the first respondent, which is Uganda Muslim Council and His Eminence the Mufti of Uganda, arising from an application which is not valid are a nullity. Therefore, I find that the Land Trial Chief Justice, Chief Magistrate, exercised his jurisdiction with illegally and with material irregularity when he entertained and granted an ex parte interim order in MA number 006 of 2023, which was not dated with the signature and the seal of the court. Kale mu bufo bwennyini njagala okwebaza bannaffe abawerekedde ku muganda waffe gwe baziise wali Emmende mu Wakiso District Hadadi yatugenzeeko naye njagala okwebaza mwenna abagenze okubanga mumuwerekerako Ashrafu Jamal Nasifu Haula Abdukadiri mwenna abasobodde okubanga mugenda okubanga muwerekera ku muganda waffe oyo njagala okubajjukiza nti omwaka 2012 2013 2014 kilaasi eyo tejja kwerabira Hadadi. Katusabe Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako n'omwoyo gwe aguwummuze mirembe. Kale oluvannyuma lw'ebyo byonna kaakati nno mufti n'akyaza abagenyi ewakaawe wano ku official house Uganda Muslim Supreme Council. Mufti n'akyaza abagenyi okuva mu bitundu ebyenjawulo abasiraamu bonna n'abayita bajje nga bazze kukola ki yabategekedde ekijjulo ebyokunywa n'ebyokulya abantu balidde piraawo gwate abaddeyo owasobiddwa naye nga kyabadde kyamaanyi nnyo mufti nga ayaniriza abagenyi be okwabadde Seeka Mukulu Sheikh Obedi Kamulegeya wabaddewo Second Deputy Mufti Sheikh Muhammad Ali Waiswa, Secretary General Honorable Dr. Ramadan Mugalu,
abagenyi bonna abamemba ba management bonna babaddewo n'abakozi ba Uganda Muslim Supreme Council wano ku headquarter. Mufti mu kwogera kwe yategeezezza abantu ng'era abanyumiza ekyafaayo ekyemakka abajjukira omukulu we yatugambye ayitibwa Abraha ng'agenda okumenya Kaaba. Baseeka bannaddiini batera okusomesa ekyafaayo ekyo Mufti kye yayogeddeko. Omukulu yajja n'ejje lye okujja okumenya Kaaba, atuuka e Makka mu lusenyi ewali Kaaba, atuukawo omukulu nno akuuma Kaaba ye n'amugamba nti nga tonnabakwata ku Kaaba, leka nze nsooke nzijewo ensolo zange, njagala nte zange, ngamiya zange, ensolo ze yayinawo ye ze yasaba. Omukulu azze okumenya Kaaba n'amugamba, gwakulira Abakuraishi mu kifo ky'okubanga otaasa Kaaba gye nziza okumenya, ate oli mu kusaba nsolo zo, oveewo na nsolo zo, abantu nga mwagala okwekkusa mu kusa mbuto zammwe tofudde ku by'abalala. Omukulu ono nne yali akuuma Kaaba, yamugamba nti eno Kaaba ogiraba si nze nnyiniyo, nze gw'ogamba agikuume sigivunaanyizibwako, eyina nnyiniyo era nnyiniyo ajja kugikuuma. Omukulu ne bamuwa ensolo ze n'abomba ng'enjogera w'ennaku zino bw'egamba. Amala okugenda kaakati nno Mukama Katonda asindika ejje Mufti lye yatunyumiriza ery'obunyonyi ne lijja nerirwanyisa ensolo z'ono n'ejje lye lyonna naali baligoyaagoya. Ejje baaligoyaagoya ensolo zonna enjovu ze yali aleese okumenya Kaaba ne bazifuulanga ebisubi ebirinnyemu. Ebyo nno Mufti abyogera naye nga naye abijja mu ssuula eri mu kitabo ekitukuvu Qur'ani. Abasoma ssuula bamanyi okugisoma Alam Tara Kaifa. Awo nze wenkomye siriseeka naye ng'essuula eyo emaliriza atugamba nti ebyabali babanga abalinnye nga balinga ebisubi ebigayiddwagayiddwamu ne bisuulaawo. Kale Mufti ekyo yakigezezza ku Uganda Muslim Supreme Council n'agamba nti bonna abagirwanyisa n'abataagala ebeerewo bajja kubanga bafuuka batyo, kubanga ye Supreme Council Katonda yagikuuma bwe busiraamu bwa Uganda. N'atugamba nti ye Mufti nga ye musanyufu olw'abantu abo okugenda okuwaabira Uganda Muslim Supreme Council, kubanga ye tavunaanyizibwa wabula Katonda yavunaanyizibwa ku kukuuma. Ye aliwo nga mukulembeze era ajja kumala aveewo, naye oyo yateekawo obusiraamu ajja kusigala nga abukuuma. Bw'ati Mufti n'amaliriza nga agabula ekijjulo. Seeka mukulu naye ayina bye yayogeddeko awo nga ayogerako eri abatuuze abazze okubanga ate basagambiza bakirako nga basagambiza. Mufti kankuwe abantu bano nga yadde nga bali mu mukolo gwonna ng'egwabadde twabaddewo nga tugezaako okugukwata, tugamba nti nabino katubiteekeko mu mawulire abantu babirabe. Mwana wattu abantu babeere ne bagamba nti Supreme Council ayo tebibeerayo bantu, naye nno mwana wattu bano babadde mu kunyumirwa. Okunyumirwa nno kwennyini ne balya ne banywa. Mufti n'abagamba n'emmere mutwale mujje mugire mweyongeze. Yabasalidde ente ne balya ennyama. Abantu balidde ennyama. Nze mbadde siraba nga bakozi ba Supreme Council wano oba mbamenya amannya be nalabye nga mulya ennyama. Kale omulundi ogunaddako nja kujjawo ne lisiti y'abantu abasinze okulya ennyama ku mukolo ogwabadde wa Mufti gwe yategese nga beebaza Katonda nga basagambiza olw'okuwangula omusango ogwa Basajjabalaba ne banne gwe bawaabira Uganda Muslim Supreme Council. Omusango ogwo nno gukwata ku nsonga za byakulonda ng'era Basajjabalaba agamba nti mu ngeri emu oba endala bamuyisa ku litalaba ng'abavubuka batera okwogera nti bamuyisaawo bamutwala sipiidi n'aba nga ate teyasobola kuyimirirawo kwesimba ku kifo ky'obwa ssentebe obwa Uganda Muslim Supreme Council. Ekifo ekyo nno kyennyini ate eri ejjinja ku Lwokutaano ate badde basanyuka olw'okuba nti nno oweewaabwe mu Busoga region Dr. Muhammad Kisambira Lubega ate yeye yakiwangula.
Kale ebiwooma biggwa byokya ebyo bye tukuleetedde olwaleero mu programu yaffe ebifa ku kitebe Musa Sam nzemberawo kubanga njikutuusaako buli lunaku olw'Essande ssaawa 12 mpaka ssaawa 1 ey'akawungeezi nga essaawa namba tugitwala nga tukuwa amawulire gagabaddewo mu busiraamu bwa Uganda. Programu eno tubeerawo kubanga tugikutuusaako era nga nkukakasa nti ate gw'atagirabye ojja kulaba repeat enkya ku lunaku olw'Emmande ssaawa 9 mpaka ssaawa 10 ez'amalya g'ekyemisana naye ndowooza zibeera za kawungeezi obudde buba butandise okuwungeera Abaganda batanga kuyita mayimbulambuzi. Kale essaawa 9 mpaka ssaawa 10 ku lunaku olwa Mmande eyo ebeera repeat eye program ebifa ku kitebe nga tukuwa amawulire gonna mu ggwanga. Kakati abali eyo programu eno tutera okubeeramu n'omwogezi w'ekitebe ky'obusiraamu omukulu Ziwa Ashraf Muvawala nga naye abaako analysis zatuwa ez'enjawulo. Njala okutegeeza nti oyinza okuba nga oli eyo olina ekibuuzo kyo mumanyi okubeera eyo ne mwebuuza ebibuuzo ne mubyeddamu ne mumaliza nga munyiize ovumye okubye naye nga byonna obikoze omuntu omu. Kati njagala okutegeeza nti tulina ennamba y'essimu kw'osobola okusindika ekibuuzo kyo omukulu n'akikulambululira ku Sande ebeereddako era nga ennamba y'essimu ejo osobola okuyitako era osobola okugisindikako amawulire gonna agabeera gali eyo nga ga busiraamu. Amawulire agali eyo nga ga busiraamu mu disitulikiti yo ku muzikiti gwo mu ttwale lyo mu regioni yo mu ggwanga Uganda mwonna ennamba eyo eri 0701 07 28 44. Osobola okugisanga ku WhatsApp, osobola okutusanga mu ngeri yonna, osobola okukubako n'otubuulira ebifa ewammwe ne tuba nga ate tufuna amawulire gonna okuva mu njuyi ez'enjawulo. Sigenda kubanga njongera okusukkakaawo mu nninde Sande ejja nga ate mbaleetera ebirala ebyo ebibeerawo. Sande ennungi, akawungeezi akalungi, musule bulungi, mweraba.